tumaliriza Eddie Kenzo agamba sente mwazifuna ne muzigabana kivubu ne zibaggwawo naye bo bali organized nnyo. Kakati Eddie Kenzo alina obuzibu alina akamanyiiro ate Eddie Kenzo tetuli batabani bo. Eddie Kenzo kendeza akamanyiiro abuulirira byabuulirira tebigguka tebitegerekeka abuulirira nagandi bw'ofuna omutwalo lyaka kanaana otereka akasanvu byayogera tebigatta mugambe taddamu kumanyira abantu bapromota abayimbi abo bola basudde bapromota bonna bali mabanja la kutegeka abayimbi abo abamu si bonna. Eddie Kenzo y'omu ku basinga okusala wano akimanyi taddamu kumanyira abantu. Eddie Kenzo Bwana Balamu yagwadda mu bintu mu njogere nyangu alinga takyali promota ate Balamu Barugahale nga bw'omumanyi kati ssaawa zino minisita wa gavumenti alina kukola nga alina kwogera bigambo nga favoringa gavumenti. Omuntu yenna kasagenda mu gavumenti n'atandika okulya olulimi lukyuka naye ng'omuntu omugunjufu tosobola kwerabira mulimu gwe gye wava. Ground TV 100% entertainment. Update eri kyona ku lwaliro. Ekigambo yatugoba nga kinene nnyo yatugoba waffe gye tusula. Nti batwala. Bulijjo gavumenti ejja kumiryanga okusolooza revenue ebeesolooza abantu osolooza beetamanyi. Ekintu ensonga ya minisita okubanga tetuli mu budgeti nga bapromota bakikola mu bugenderevu olw'okuba balowooza nti tugenda kupromotinga ebyobufuzi naye nga ffe twasalawo ne tugamba tetukyayagala gatta byabufuzi mu ndongo oba mu mulimo gwaffe era twagambye bammemba baffe bonna gye bali bonna babeere standby twabawa ennaku 14 nga batukakasizza nti batutadde mu budget nga batadde essere zaffe mu ssako be banaaba tebatadde essere zaffe mu ssako mu nnaku 14 wetwogerera ebula ennaku 9 weziggwerako bammemba mwenna mu Uganda yonna abatesitesi b'ebivulu ba event organizers bapromota tugenda kuvaayo kulangirire ekiddako awo wetuli tewaliwo nnyo kyamaanyi naye twagambye bammemba baffe bakakkane era okukakkana kwabwe balinze ekigambo kisembayo tetugenda okuzzaako essaawa yonna. Balamu buddeyo n'agamba nti nno mwogera bubi abantu b'omusasa ba ssente muzibateresanga. Kakata bw'obanga Bwana Balamu yagwadda mu bintu mu njogere nyangu alinga takyali promota ate Balamu Barugahale nga bw'omumanyi kati ssaawa zino minisita wa gavumenti alina kukola nga alina kwogera bigambo nga favoringa gavumenti. Omuntu yenna kasagenda mu gavumenti n'atandika okulya olulimi lukyuka naye ng'omuntu omugunjufu tosobola kwerabira mulimu gwe gye wava kubanga omulimo gw'obwa promota bwe gwafuula Balamu waali awo gwamutuuza waali ne gumulaga nti promota mulungi mobilizer mulungi lwakubeera promota. Era Balamu Barugahale ne Eddie Kenzo be baba nga boogera olulimi olwo tetusobola kubanyiigira. Balamu Barugahale amanyiddwa bulungi nti si ye muntu ali awo muyambi. Essaawa zino gavumenti yamuwa obwa minisita yagwa mu bintu kati ffe bapromota takyalina kyayinza kututaasaako wadde okutugattako kubanga yali badde yawabula dda pulezidenti bapromota bano bakolera mu mbeera ey'okwewola ssente batuteere ssente mu ssako naye baabanga teyasobola kukigamba pulezidenti nga bwe yasalawo okusirika asirikire eddala. Balamu Barugahale tayamba ekyensinga okumumanyaako naye ffe tugenda kulwana paka ku muntu asembayo ne benaasigala obwomu ne tunaasigala ababiri tujja kutembeeta ensonga mpaka nga pulezidenti atadde ssente mu ssako. Eddie Kenzo yagambye mulimba mujja mutegeka lwa mpaka ate yatugambye nti bapromota tetulina makulu basobola okwetegeka. Lwaki tagamba nja kwetegeka? Ndowooza okiraba nti ebintu byonna tabikola mu mutima mulungi. Era twagambye bapromota bonna abasobola okwesonyiwa Eddie Kenzo mumwesonyiwe mumuzire Eddie Kenzo mpaka nga ategeezezza mukama we
President Museveni tunakulimba bapromota bano tutambula nabo teeka ssente mu sako yaabwe. Awatali ekyo Kenzo tukyamutadde ku ntandaalo. Ebigambo mbyogedde mbimaze kanve ku tumaliriza. Eddie Kenzo agamba ssente mwazifuna ne muzigabana kivubu ne zibaggwawo naye bo bali organized nnyo. Kakati Eddie Kenzo alina obuzibu bumwe, alina akamanyiiro. Ate Eddie Kenzo tetuli batabani bo. Eddie Kenzo kendeza akamanyiiro. Abuulirira byabuulirira tebigguka tebitegerekeka. Abuulirira nagandi bw'ofuna omutwalo olyako akanaana otereka akasanvu. Byayogera tebigatta. Mugambe taddamu kumanyira abantu. Bapromota abayimbi abo bola basudde bapromota bonna bali mabanja la kutegeka abayimbi abo abamu si bonna. Eddie Kenzo y'omu ku basinga okusala wano akimanyi. Taddamu kumanyira abantu Eddie Kenzo. Ate mugambe tetuli bannaku nnyo tuli babbeega. Betubeera babbeega naye abeera bbeega kubanga bamuwa ettaano n'azimaanyamaanya zonna n'azirya. Abayimbi n'agana okubawa ssente ba Fred Sebatabaaliwaawo n'agana okubategeka. Bakabye Sembogga Baddaani Mugula bonna bwe bali awo baagala kubategeka. Ate ssente zaawo abayimbi nga beetegese tebaziteeka na mu kulanga. Palaso bamuwa shaawo Federation yamuwa ssente ez'okulanga show. Era show ne floppinga. Be babawa ssente tebaziteeka mu birango balyandye. Awo nno bali badde batiira promota nti akwata ssente n'aziteeka mu publicity. Kyovola ebivuli bye tuteekateeka bibeeramu abantu bangi. Eddie Kenzo yagamba babwesere beetegeka atuweeyo shot ttaano abayimbi ze beetegese. Eddie Kenzo mugamba tuggyeko akamanyiiro abayimbi banyiivu nnyo gy'ali abindi bapromota ate ng'agenda ajja kiwulira twazira kivubi mugaye tatumanyiira. Eddie Kenzo mugamba tugendeko mpola ffe tukyamutaddeko bbaani abamu abaagala omuteeka bamutegeke ajja kiwulira. Robert ali mu mbeera ki? Robert tali bubi, omukono ogenda gutereera ajja kutereera naye nga tugenda kulwana paka olutalo olw'abapromota okuggwawo nga pulezidenti alangiridde nti tutadde ssente mu ssako. Awatali ekyo olutalo lugenda kutambula ate mu myezi gino 4 pulezidenti gwe tulinze aveeyo n'ekiragiro ekisembayo. Kati mulayina ku mmeka? Tubulayo ennaku 9. Ennaku 9 beziggwako nga tulangirira ekiddako. Ate ekiddako poliisi mbadde nsaba ebere standby. Ogenda kuddamu osula fire brigade twagala baziteekemu amazzi. Ate ffe tetutiisatiisa mutumanyi. Ffe tuli boogezi ate tuli bantu ba action. Bapromota bonna kuno tugenda kwegattibwako n'abatunda ebyokulya mu bivulu byaffe, ababodaboda abavuga abantu nga tuteesetese ebivulu bonna bagenda kutwegattako. Kye tugenda okulangirira kiri mu kwambala ngatto. Update. Poliisi tekwate ng'ogezaako okusasamaza eggwanga kuba kati olinga agala okuyekera eggwanga. Anti eno gavumenti eyagala nnyo ebintu by'effujjo, engeri gye yajjira mu ffujjo, engeri gye yajjira mu kulwana. Beeraba nga teri bakola ffujjo beewulira bwe batekola. Kati kwe tukiraba nti bannabyabufuzi basiriikiridde tebali tiyagaasi. Kati eteekawo embeera tiyagaasi asobole okuva mu sitoowa bafune ebyokukola. Bapromota okimanyi bulungi nnyo be tusitula omuliro tuba tusitudde. Mutwerabidde ku kyalenga, mutwerabidde mu byobufuzi biri. Saagala kuddayo kuba bo balowooza nti bwe tunyiiga bwesomanyi tugeragenda mu sayidi y'ebyobufuzi. Ebyo ebyobufuzi ffe twabijja mu mulimu gwaffe. Tugenda kulumba street nga tetulina kibiina kya byobufuzi kyonna kyonna kitwesigamyeko. Nvudde ku TV